tumuwe ekitiibwa oyo kabaka tumuwe ekitiibwa Mukama oyo akola ebikulu iye tumusinze kabaka akabomuka Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda tuwadde omukisa nate okubeera nga tukyali balamu. Abasubscribinga Mukama abampeera omukisa. Mukama abampeera omukisa ateeke obukuumi ku bulamu bwammwe ne ku mirimu gy'emikono gyammwe. Mwebale kuwaayo obudde bwammwe abawuliriza abasubscribinga Mukama abampeera omukisa. Tugenda kusoma leero mu kitabo kya Daniel essula ya 12. Daniel essula ya 12 etandise bw'eti 12 essula olunyiriri olusooka agambye nti era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu aliyimirira abaana b'abantu bo alyeyimirira abaana b'abantu bo. Mujja kisoma Oluganda luntawaanya nti era waliba ekiseera ekyokulabiramu ennaku ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo. Era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu oyo yagenda okuwonyezebwa mu biro eby'ennaku, mu biro eby'okutawaana, mu biro eby'okukaaba nga gw'omanyi nti wawandiikibwa mu kitabo ky'abalamu wakkiriza Kristo Yesu era nga erinnya lyo liri mu kitabo ky'abalamu, munnange gwagenda okuwonyezebwa. Era mbadde nkugamba nti teweewaana nnyo nti erinnya lyo liri mu kitabo ky'abalamu era bw'onookola obubi terigenda kuvaamu. Nedda, bw'okola obubi bw'osigala otambulira mu makubo amabi erinnya lyo lisangulwamu mu kitabo ky'abalamu. So Bayibuli etugambye nti abo abawandiikibwa mu kitabo ky'abalamu abalisangibwa amanya gali mu kitabo ky'abalamu be baliwonyezebwa mu biro ebyo ebyokulabiramu ennaku. Haleluya. Olunyiriri olwokubiri lugambye nti era bangi ku bo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. Okitegeera, abo abawandiikibwa mu kitabo ky'abalamu Bayibuli egambye nti be baliwonyezebwa mu lunyiriri olusooka. Kati olwokubiri lugambye nti era bangi abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi eno, abamu balizuukukira mu bulamu obutaggwaawo, abamu mu kunyoomebwa. Okitegeera, mu kunyoomebwa mu nsonyi n'okunyoomebwa okutaliggwaawo. So muganda wange gw'ogenda kuzuukukirawa? Erinnya lyo liri mu kitabo ki? Liri mu kitabo ky'abafu abagenda okuzuukira mu bulamu kwegamba mu nsonyi n'okunyoomebwa, oba olunaku luli ogenda kuzuukukira mu bulamu obutaggwaawo? So tutereze amakubo gaffe tukkize Kristo Yesu afuge mu mitima gyaffe. Bayibuli etugamba nti Kristo atukuzibwe mu mitima gyaffe. Okitegeera, kubanga Kristo bw'atuula mu ffe n'Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe n'atulungamya n'abanga atutaasa ekkubo liri lye twandikutte ebbi n'atukomyawo eno ne tuba nga tusikira obulamu obutaggwaawo. Olunyiriri olwokusatu lugambye nti n'abo abalina amagezi balyakaayakana ng'okumasaamasa okw'omu bbanga, n'abo abaakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Okitegeera nti abalina amagezi mu Kristo Yesu. Okitegeera, mu Kristo Yesu nga wakkiriza Kristo, kubanga Bayibuli egamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Era Yesu atugamba nti bwe mulimanya amazima, amazima galibafuula ab'eddembe. Okitegeera, so bwe tubeera mu Kristo Yesu tulina okutegeera kwe tufuna. Tulina sense ey'omukaaga Omwoyo Omutukuvu gy'azuukiza. Abantu ab'omu nsi abatannaba kulokoka balina sensi 5. Kati gwe yalokoka olina sensi ey'omukaaga ekusobozesa okuba ng'otambulira mu kkubo ery'amazima, ekusobozesa okuba ng'otambula nga Kristo bw'ayagala, ekusobozesa okubeera n'okumanya okusinga abantu ab'omu nsi. Abo Mukama Bayibuli beeyogerako nti balimasaamasa mu bbanga. N'okumasaamasa kwegamba n'abo abaakyusa abangi, ng'olina omuntu gwe wakyusa gwe wajja mu kkubo ebbi, olina omuntu gwe wajja mu kkubo ebbi n'omuleeta mu Kristo Yesu, ogenda kuba ng'omasaamasa nga munnyenye mu bbanga, kubanga wamujja mu kkubo liri ebbi. So mbagamba baganda tukyuse bannaffe, totunuulira muno ng'abula.
n'omugamba oba abulaabule nze kasita nalokoka. Nedda, kikukakatako okubanga ng'obuulira omuntu oyo ekigambo kya Katonda, kikukakatako okubanga okyusa omuntu oyo okumuleeta mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu yatugamba nti mugende mubuulire enjiri mu mawanga, mugende mubuulire enjiri mu nsi zonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Ffe tetulina buyinza busobola kulokola muntu, naye Katonda alina obuyinza. Ffe obuyinza obwatuweebwa kubuulira njiri. Buulira munne ekigambo kya Katonda. Katonda yajja mukwatako. Eyo ensigo gy'olesa osize, ebiro bijja kutuuka akole ki? Ebeere ng'emeruka mu ye. Ffe tubuulira njiri si kuba nti be tubuulira enjiri bonna baba balokoka, naye tubaako n'ensigo gye tuba tusize eri abantu abo. Era ebiro bituuka Mukama nga wakumuwalula n'amuwalula. Naawe kennyini wabuulirwa enjiri naye wasooka kugaana. Naye Katonda yagenda azimbulukusa ekigambo ekyo kye wawulira eri omuntu. So tubuulire enjiri, tukyuse abantu tubaleete eri Mukama. Kyusa mukwano gwo, kyusa muganda wo, kyusa famire yo, ogireeta eri obutuukirivu. Mulimu omugabo wobanga olina gw'olokodde, gw'okyusiza n'omuleeta ki? Eri Kristo. Kubanga Bayibuli egamba nti n'abo abalikyusa abangi eri obutuukirivu kugamba okumasa amaaso gaabwe bagenda kubanga emunyeenye. Okitegeera? So tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa. Omulimu togulekera pasita yekka, togulekera evangelist, togulekera apostle. Naawe kennyini alokose osobola okuba ng'otwala message eyo gwe ky'owulidde, ekigambo ky'olaba nga kikuyingidde mu mutima, naawe kigabaneko n'abalala. Osanga waliwo abantu abalumwa ennyonta naye nga tebalina babuulira njiri. Okitegeera? Waliwo abantu nga beetaaga okutegeera Kristo y'ani, naye gwe beera emunnyenye gye bali, beera ettabaaza gye bali. Kyusa abantu baleete eri Mukama. Okitegeera? Baleete eri Mukama. Gwe tolokoka wekka. Okitegeera? Obulamu obutaggwaawo tobweyagaliza wekka, bwagalizeeko n'aba. Emirembe gy'owulira mu Kristo gyagalizeeko n'abalala, basembeze. Okitegeera? Kubanga bw'olikyusa abangi naawe olina ekyoligabana mu maaso ga Katonda. So tubeere nga twegendereza, weebuuze, ogenda kuzuukira mu bulamu obutaggwaawo oba ogenda kubeera mu nsonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. So tutereze amakubo gaffe tudde eri Kristo. Kkiriza Kristo afuge mu bulamu bwo. Kkiriza Kristo akuwe ekyokola. Buli kyokola kiteeke mu Kristo. Okitegeera? Tambula ne Katonda. Katonda agenda kulungamya mu kkubo lyakwagalamu. Tukyalina bye tulwanagana naffe munda muno. Twalokoka naye tukyalina bye tulwanagana nabyo. Mukama byatujjamu mpola mpola. Gwe teweetunula n'ogamba nti nina ekibi kingi, sijja kusonyiwa, sikyalina kusonyibwa mu maaso ga Katonda. Mukama akwagala era agenda kukusonyiwa. Katonda tasanyukira mu byafiira mu kibi, wabula asanyukira oyo ava mu kibi n'adda eri omusa.